Kivuga abakulanga ezenyine ezikiriza egamba era nyine ngomba kwentambulira egamba success comes in a lot of ways, but it doesn't come with money and it doesn't come with fame. It comes from having a meaning in your life, doing what you love, being passionate about what you do. That's having a life of success. When you have the ability to do what you love what you do, and have the ability to impact people, that's having a life of success. And that's what having a life of meaning is. So kati osobola okugezaako okuliza ebigambo ebyo era ng'osobola n'okugezaako bigoberera nkiwa naawe osobola okugezaako otunulira obulamu ago wawe. Kino kyo kibagamba era nga kibakutira abakyala yonna gye muli abasajja baggula era bw'oba olina gw'olina ne waaba mulema ne waaba muje ne waaba kwata onyweze ne bw'omusikana ng'aliko abantu 6 kwata onyweze abasajja baggula ne waba munaku ng'alinga bashimizika gwenyweza dokta abasajja baggula bannayo mbawulira mulakampala moloto bakalira tambudde wano ne wali kale terya kukira tewetaga sula mu bbala kale na sula gye kubala gye kigwera sepanga tebwefokoshera yosonga enjala simonokotolidonasi yakuze okola program gy'olaba nagambye olunaku lwaleero tuli wano ku Martins Lounge na Lukolongo. Show y'abanamasaka butereevu era nga ngudde kw'omu ku banamasaka ab'amaanyi bamuyita omukulu Sona Ben kasooka tumubuuzeeko wano atubuulire kintu yakirabya atya ekivulo kimutambulidde kitya ogamba otya Sona? Gye tuli muganda wange ogamba otya muganda wange butereevu Sona oli ku HG TV weewaawo nsanyuse nnyo okubeera nga bannange mumpadde omukisa guno neyanza nnyo neyanzaga emikwano gyange kituufu ekyo ate nga Sona saawa eno oli kulya kuzookola nandyagadde osooka oweeyanjulire munnayuganda oyo ali ku TV atamanyi Sona Ben yani omunnyonnyole Sona Ben yani amutegeera neyanza nnyo neyanzage mwena byonna mikwano gyange abalabi ba HG TV mwebale nnyo bali eddala amanya gange nze Sona Ben mutaani wa mukyala kayono natagwa buwami ng'akuba kagenda mulooji musajja akola abakyala kojja Kampala amanya nnyama yitirivu nnyo gali amanene ag'ensasage olunaku olwaleero tuli mu kuziriirako wano ku Martins Lounge era nga tuli mu kivulu kye bayise ensisinkano y'abannamasaka. Olunaku olwaleero bw'oyogera ku kigambo Masaka n'otoogera ku Sona Ben obeera olimba kubanga kati olunaku olwaleero engule y'abannamasaka Sona Ben nze njiyimiriddemu wano e Kampala olunaku olwaleero n'olw'ensonga eyo tuli basanyufu nnyo HG TV mwebala okusalako ne mujja wano olwaleero era kigenda kubeera ky'amaanyi nnyo kubanga abayimbi olumaliriza stage ng'ate tukabagula endoogo paka ku makya weewaawo ddala. Muganda wange Masaka osibuka we watuufu? Masaka nsibuka mu kibuga Masaka mu tawuni wakati naye kale waliwo akaalo akaddakawo nga bakayita Kimanya wennyininyini awo wenkola ki wensibukira ddala awo wekimanya awo wandyagadde okuweereza munnayuganda akulaba ne bannamasaka bonna tulaja bakulaba ku HG TV saawe weewaawo neyanza nnyo neyanzeege mikwano gyange mbeebaza obuwagizi mwebali nnyo bali eddala okutuwagira nga bannamasaka olunaku olwaleero bw'otunula mutuufu okakasa dda ntino Kampala ekigikola Masaka abalala mu mipiira mutugunde mukole mutya buddu mutugunde ne mukkirize ne mu kigambo ekya entertainment Masaka eridinze nnyo n'ebintu ebirala n'ekirala nebaza nnyo nnyonyi ndala HG TV okulaba nti netunoonya gye tubeera tuli netuuka ku muntu wansi eri gy'abaali nesobola okubeera nga emutuukako nemuteeka ku lutimbe nga luno gaggadde olw'amaanyi ennyo ensi nesobola okubeera nga emulaba mwebale nnyo mwebali eddala yakuze okula gy'olaba tovaawo katweyongera okulaga ensisinkano y'abannamasaka engeri gyetambula wano ku Martins Lounge tovaako kasisinkano olwobete kiba kyekyo kakati abaana beka tunakala katendo ngeri emenya amatenga abalonzi gye batya n'okwogerako tebalina we bagiwandiikako wantu wonna kulaba
atinga muwonso atena kusengeka nekubanga sabuke ekajive byolungo zamazina sona beni walibawo kunyola ebijjawo tebyekadakana kyosimanyi babadde bagereza abawo kulennume naye mukyanga ambayo ku buddungawo yasika abaddayo babadde byabeera bennaku naki jamba fumi tingendongo imana wawano ate mudongo omutendekero waddala muganda wa Misuna Beni yamubusabusaane mikanya abadongo sibuka mukyajjajja wange mazira kawetumi wakati wenigenda mukongona ndibulira atawola abantu bagika omuwubeera mutaba okuleka bali muganda wonoza gotomanyendo okulusegere kyawulanga kusosola kuba kumanya musayi ngonga nendebagattayitabaganya nimumaliri munokalakatabe matumakyete ekyemiziki gyange nsobola batujuza ebisaanaki olugendo lwaffe olwa rediyo twatandika ne muganda wange embazira toni nga tuli aba beffe emigi gy'emito egy'obwana obwasooka okukola ku rediyo muganga tona mukulera nga nkimanyi nti abaana bangi gyo basikirizibwa okukola ku rediyo olwokuba baatulaba kituufu ekyo kitegeera bulungi nnyo ekyo kituufu nnyo era nakati bangi bakola mu rediyo abali mu myaka egituddirira wansi ngodda wansi nga bazzeemu lwakubaffe era kati bali bulungi bakola walayi twayingira mu rediyo muno twayingira ne sitayiro yaffe eyali tennabaawo naki twayingira twogera luzeyi mubijjukira bamugamba naye abalebe ebisajja bikulu owa bwana ayakulanga tubanga tuli butoto wenuti byabasobera nebagamba bannange byabasobera kyejjukira oluzeyi nze nkuleka mulesi niwegirisawo mukati okyejjukira okyamanya okwogera oluzeyi nze nga twegirisanga masaka olabanga lwogeranga ndi mwavu naye kati ng'olina mukago wamma wabyawo obana okulwogera nga tebakakasoba onoole batoli naye kati olwogera eno ekiziki bwe kikunyiga ekirala bwe kipikira bwabityokyabijjukira ng'olwogera oluzeyi wabanga ogera oluzeyi naweralikira obwa bondi nentwala nagijawa naye wamma kati ate tubanga ebyo sukyabirimu lubalibinza okugaana tulina banywanyi baffe bavudde bayitayo ku mwalo ng'eggaba Nyaru Mandesi Kabirizi Nyaru Mandesi Kondesi Nyaru Kumasi kyeki Nyaru Kumasi obeyise ngegende swi ogamye neyitamu negenda abegenzi Nyaru Kumasi wabula ekyamumaze enviiri ku mutwe n'omweso n'agusuulawo n'adduka emisinde enyonje nakaddusu Nyaru Mandesi kandi nyomanda kwe kulengera embizzi ennume eyannamwandu kikwa nnene ng'ejjeegoberera akabizzi ke eyagala keberekako emale ekalinyire nyomamba nzimba ndusi kandi Nyaru namwandu kikuma ndusi kabirizi mandusi Nyarubo kandi Nyarubusi Nyaru Kumasi Nyaruku Nyaru Kasi Aliyakuze okola program joliko wano ku HGTV nagambye olunaku lwa leero tulina lukolongo wano ntijo y'abannamasaka bonna weebali ngudde kw'omu ku basajja abannamasaka owakabi katumubuuzeeko wano omukulu Dennis atubuulireyo ekintu wakirabye ati olunaku lwa leero ogamba otya mugana ndi bulungi mugana nange ogamba otya wetereevu Dennis oli ku HGTV njagala kulamusaako abalabi ba HGTV just nze Dennis Katumba nze nafuna idea y'okubanga tutandika bannamasaka ensinkano y'abannamasaka buli mwaka kibaawo en edition yakubiri nagenda okulanga mu Kampala bannamasaka bangi so nga tulina okuba tusisinkana ne tanapu ebadde ennungi olaba bannamasaka tweyagadde ekintu okijjuza ekintu kijjuza
just one love bannamasaka tweyagaliza ensonga lwaki tusobola okuba tukijjuza just lyakwebaza Suna Ben nembaza tono manyi be bayimiriddewo mu mbeera eno lakini okulanga omuntu asobola okugatta bannamasaka Suna Ben nembazira ttone so kati tumaze tukyaza abantu wano just tuli happy otanga boolaba naawe of course kyayinza okwogera yakwongera bannamasaka obbayita bwe tubayita mujje tusinkane bino byakusanyuka abantu abamu si balamu ne just tulina kwebereramu nga njogera yakakati ate nga naawe gwa muko bannamasaka sooka obaolire bannamasaka ne bannayuganda kitundu ki oba kifo kyekituufu oba Masaka? Yes, nze ndi munnamasaka Nakabalanjwe nva Ssenyange mu Nyendo Ssenyange division nva mu district ye Masaka wakati wennyini banzala mu town ye Masaka emirimu gino egya media n'ekya Masaka kati saa zino ndi mu Kampala ensonga lwaki kuŋŋanya bannamasaka ffe tuli happy tweyagaliza ensonga lwaki olaba tuli mu mbeera eno bannamasaka owuleyo ensinkano y'abannamasaka jamujje tusanyuke kyokka kye nnyinza obbakubiriza